kujja zisigaleyo muli waggulu bano bali wansi omusana mungi wano zaayo ambulerayo kiba fine muli waggulu ojja kundaba bwe naava ku stage nja kutuula wali ojja wetegereza ezzike lya Antoni mwebale kujja mwebale kugumira musana mwebale kungumiikiriza Oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah emanya gange onkulamusaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba Star TV ali ku mirimo kirungi ddala ali ewaka nkulikirayo ddala yonna gy'opakasiriza olunaku olwaleero alina obuzibu obuteebereka omukusaasidde nnyo alwazizza Omukama Katonda yasinga okumanya ajja nkusuusa embeera yonna gy'oyitamu Katonda yasinga okumanya abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mbadde ntuuka wano mbadde ndudde okulaba ku Amina Ekireka kati feesi girabye nga yafuukuuse nnyo nemugamba Amina obadde ludda wa nagamba Masala mbadde mu kyalo nemugamba kiki naye ngambye wabaddewo omwana wa brother we omwana abadde asomera Kyambogo University tumanyiyo omwana ng'ava ku ssomero ekyambogo ng'agende wa Amina akolera Kireka ng'amubuuzaako ng'asula naye ennaku 2 mulenzi myaka oba ngambye 23 enkeera nga ddayo ku university enkeera bwe yazayo ku university ng'agamba munno omutwe gunnuma olinamu kumpeka emmireko Kamira nga bwomira headaches. Nagenza okulya ng'omutwe gukoze eki? Kweyongedde nga bane bamugamba tukutwale mu clinic. Ng'akuba essimu ng'ategeeza mukwano gw'omulala batutte mu clinic naye siwulira bulungi. Yamazewo eddakiika nga 3. Essimu y'emu abasawo gye baakubyeko. Nannyini essimu eno omumanyi nti yafiiridde mu clinic. Ngambye abazaala tuli ku ki? Ngambye tuliko abamaziga pakati talwadde si kabenje takoze atya ngambye Amina ndeka sigenda kukambirako nze gomulaba nali ku TV ennaku ezo sitera kulaba TV naye waliwo omukwano gwange yali anoonya mupiira tuli waka tugwa ku mawulire ga ssaawa 4 nga kuliko omwana baakubye baluti ejjinja ne liva mu nsiko ne liyita kubanga bonna abatudde mu kibiina ne lirondamu obuwo ne limukuba ne limuttirawo ne bamugolola n'ogamba maama ali ku nnimiro taata yagenze oba ludda wa omanyi nti bajja ne bakubikira ne bakugamba mulongo omwana we afudde n'ogamba nedda naye maama ebyensi ogenda okulaba nga buli mulanga gujja wuwo buli mulanga nze brother wange bwe yafa accident maama bajja ne bamugamba twamuyitanga baby boy yali omulenzi omumba wala 6 basigala bawala 6 naye maama bamugamba omwana emmotoka emukonye nti omwana naye yagenda okulaba nga bawera n'atunula nga tebagenze wa neighbor tebagenze wa mulala bajja bakaaba nakakasa nti kigudde wuwe musaasidde abazadde mwenna abaziisa abaana bammwe Omukama Katonda abawe ekiwummulo ekitaggwaawo Omukama Katonda abawe ekiwummulo ekitaggwaawo
kiwummula ekitaggwaawo kibaakire batemekere mirembe amiina tuli kakiri omusana mungi nendoza katonda atuwemu ku nkuba ayirwa Victoria Mujeri ebatuusaako puroguramu yaffe ne kooti y'amaka ku Star TV Nshanta Beauty World ewakaliga bwe bateekamu ssente saako n'emikwano gyaffe abanakyukeya katonda nnyo katumala okunywa ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo program kooti y'amaka n'omulongo babiri Sarah gemanya gange nsaba abava engulu okujja emmanga tuleme kuyitawo bwe wate wali abaami abo umbrella ziveeyo kasita akasikirize kaze mama amanya go gwani amanya gange nze birungi Monica bakuzaalawa banzaala Fort kati obeerawa mbeera Nansana Mbeera Nansana wasoma nasoma ku mulongo n'okuba mu kyokumanya mu kyomusanvu tewali bibiina birala byali byeyongerayo byali bikomaawo we byali bikoma mulongo nansana nawe oyagala nedda nga kiki nga mbeera y'ensi nga mbeera yansi mama gyali mama taliyo babazaala bameka bantuzaala babiri mu maama taata n'azaalayo muto wange azirako ogwokubiri mulenzi naye muzaala ebbali wabbali mama yabaleka mwenkana mutya mama yandeka nga nina emyaka 14 yeyasooka taata yeyasooka taata yafa 96 mama yafa 12 yafaaki yafa bulwadde buno obulwadde obwa aids kitalo mutowa gwe mukulu nze mukulu omuto mulamu naye abalenzi abanzirako babiri omuto eyali asemberayo ddala ye yafa era naye bulwadde oba n'abaliwo muli balamu ffe tuli balamu mulongo mukama katonda mulungi olwo katonda yalutuleetera olutataliza alumanyi n'atalumanyi n'alunoonyeza n'atalunoonyeza kitalo mu nsonga kyekulese wano olwaleero ensonga endeese wano mulongo ya mwana wange ono omwana olumbe lwamutandikanga yaabwe ne lubanga lumukubanga yaabwe ne tumutusa mu malwaliro ne bamujjanjabako ne tukomawo ewaka naye ng'omuzadde nagenda okwetegereza nga lumukuba mu mwezi emirundi 2 mu mboneko y'omwezi kati nali ku lediyo nagenda okuwulira ng'ogamba mbu erigwa lye Namunungu liwonya yaabwe ng'olisudde mu mazzi g'okunywa bakunaaba kale ng'olisudde omwo mu bbinika waliwo n'enkozesa endala kozi mwangamba nkozesa lindako nkozesa ki endala ey'erigwa lya Namunungu tewali amanyi mu mulyango measles si bwe kiri mu mulyango measles kyemmanyi nekikola nga bwe wakyogera mulongo ku lediyo kati lwamutandika nga wa mwaka 1 n'ekitundu weyawaza emyaka 2 awo n'atandika okwogerayogera naye ekintu ekyo ekimukuba bwe kyajjanga ng'akanula amaaso bwati nayetolooza ennyumba nga ngamba maama ente nnene ngamba maama ente nnene ng'oluusi ngamba maama akuba banene ng'akanudde amaaso bwati mu nnyumba ng'alinga alina kyalaba ng'alina nnyo kyanoonya kati we navaawo ne ntandika omutambuza mbalokole bapasita wonna omwana n'agaana kati ne tutandika okutambulako mu basawo abaganda twatambulako emirundi ng'esatu awantu wa mirundi 3 era ne bigaana kati kwe kutuukirira mu musomo gw'e Kasubi n'obaako gye wansindika ne tugendayo era ne twamalayo emyezi 3 oba ojjukira nakukubiranga essimu n'ogamba kyusaamu naye nga akasita akatuusaamu nga tekaliiwo
kati nenkomawo wenamala emyezi 3 eje wansindika nenkomawo nembeera ndi mukujjanjaba omwana mbeera naye naye nga ono yasooka ate ng'ali omu kati myaka 2 talina kigambo kimuvaamu ne maama ne taata yabivaako takyabiyita naye nga luli yayitanga maama taata nenyimba ku leediyo n'ayimba n'omanya nti ayimba luyimba bwe nti naye agenda asala mpula ebigambo ng'asala paka kati talina kyavaamu myaka 2 talina kigambo kyonna kyayogera kyokka agenda weza myaka 7 n'omwezi nga 27 naye kati mulongo alinga mulalu omutawano bw'ojaguka nalikwata erinakwata eyi mutambula mu kkubo ng'omukutte kumukona amatasobola kumanya nti oba eno mmotoka oba ono muntu kati akola ki n'amulya n'amwesiiga wetwagendako mu ddwaliro ne batugamba ne bamukebera omutwe ne batugamba omusawo n'angamba mbu omwana we alabika alinamu akazimba ku bwongo naye yangamba alabika teyangamba nti kituufu kuba yangamba ekyenkomeredde ngenda kukusindika mu sikaani endala ya mitwalo 2 ey'okubiri ya mitwalo 8 be bajja okugamba ekisembayo naye yangamba alabikanga naye teyakigumiza nti kituufu alina akazimba ku bwongo naye mulongo ekisembayo njagala kigwe awulira kuba naye tawulira nti oba omugambye lefe esowaani oba ekikopo naye ng'awulira eddoboozi kuba we wabaawo ekimukanzo yeekanga oluusi ne bw'omuyita gyowera okomawo n'akyuka oluusi n'akomawo oluusi n'atunulayo gy'omuyitira bw'aba ng'atunudde eri n'oyita nti oba mpa ekikopo oba mpa kino takireeta ekyo kyo takitegeera nti oba omutumye naye eddoboozi awulira wawulira ekimukanze ng'olaba naye yeekanga ng'omwana eddoboozi era mwana tula abaana abato bazibu bakujjanjaba ennyimba zaabwe olumu ziba zivudde kufa abazadde zivudde amaka g'ofumbiddwamu kugwe kennyininyini gy'obadde oba abantu kwegamba obulwadde bw'abaana abato bubeera buzibu waliwo yali amulwaziza akafaanana bw'ati kuba tusookera mu magezi g'abaliwo aliwo awanise jangu otuwe ku magezi mukwano weebale omukyala awanise lujje muwa omuzindaalo kati mulongo mbadde neerabidde kyekimukuba kimukwata ssaawa kiyinza omukwata kino ssaawa nga 5 ekimuvaako eyo ku ssaawa nga 10 akalambala kati twasuze wano naye kyamukutte ssaawa 10 kimuvuddeko ku ssaawa nga 5 n'aba nga yagolola bw'ati n'akankana bw'ati kati n'avaamu enduusu empitirivu n'akola ki n'afuka bw'ati ebyo byonna bijja kimukubye era nga tategeera naye ne bw'omusuna abeera talina kyamanyi ku ssaawa eyo nga kimuli malusu si byovu malusu wangi mukwano mukazi munnange olabye nze nina owange yakwatibwa wa nnaku 3 kati alina emyaka 9 naye namutwala byonna ebyo byoyisemu nabiyitamu ne sikaani nazigendamu mu sikaani gwe bagamba batya bangamba alioke basooka ne bangamba nange aliko akazimba nengenda ku St. Catherine nange gye namutwala ku St. Catherine dokita n'amukebera n'angamba tugenda muwa empeke zibeera nga zimweweezaaka kugamba tuka okwesikana talina maanyi abeere nga teyeesika naye zaali strong ku mubiri gwe nemutwala ebizira waliwo dokita yali azzeeyo yali avudde India n'abaako eddagala lyampa kati lyemuwa asobola okumala wiiki nze taliiko mwezi taliiko luti wonna kimukuba ne kimusika naye kati nina empeke zemuwa yayogera ebyo byonna byonna Mukama yannyamba yabimuwonya ayogera naye funa empeke mutwala ebizira bajja mupima bamuwe eddagala kakati nze kyembuuzaamu
ekiyinza okwawukanako n'omukyalo ono tumukubireko mu ngalo bange twebale nti omwana ono yali ayogera tuli ffenna ye mulongo n'ayogerako mbw'alaba ente agamba ngatya agamba maama ente nnene enkulusa ngamba maama akuba banne naye ng'akanudde amaaso bwati munyumba ng'alinga alina kyalaba kati essaawa zino tayogera ne abanga alina ekimutuulidde mu kifuba ng'olaba yeenyola bwati ava amaziga mu maaso ava mu maziga temutunuulira kuteeseza wamu nali nange neepanka mu byendabyeko mu nsimbi labye naye olumu owulirayo ku bipya wadde teyiba bipya nnyo yaddamu okutabuka nga mumaze kudda waka obeera tewaali njawulo kati ayogera katonda nga yeebale kozi yaani kale nyita banno kino sikirabanga naye n'okwogera jangu oyogera kati gwani Mugisha Jeremia. Amanya ngo gakyusa etufu gwani Mugisha Carol. Banange oyogera wali usimanyi ntoyogera tomanyanga ko ntoyogera Carolina. era kale mama mwe Isaac mumujjukira n'omwana kagoma si kagoma manya matuga era kale kikyamukuba naye nga kikyamukuba eddagala lwakwawo ne kimuddamu abajja tusalirako kaakati oli otya Yendi bulungi. obadde otugamba ki Nakuba musini ey'okubiri. kati oyagala ki Badde nkyanyumya mulimu. kale genda otule wali ne taata wangi kumamu yakumeka Mama y'okutaano. leero okyayagala okulya enkoko bagende bakuletera enkoko muletereyo enkoko n'emmere alye simanya namwe mwasuzeewo muze kumakya kale tuula musajja gwe sijja kuyita mwami gwe weebale kujjanjaba mwana woono nakaaba amaziga nga nakalaba omwami ono n'omwana we Matugga naye Katonda mwebaza ekirabo ky'obuntwe n'obwongo kyeyampa kuba ndaba abantu bangi kola emisomo mingi kyegamba abantu nti oli mutugumiikiriza wamuleetako zamaze emyaka emeka kati giweze 3.5 kale tujja kwogera gwe tujja kwogerera wali kubanga programu yetwagimala dda ku TV ena
omukama mulungi ekiseera kyonna. Kale ne bwe tunaagakaaba naye era tufunayo ku ssanyu. Mama Joel, omutima gwe nga gukuba nti ekyo wedde ekimuliko nkutebukwasa accidentally. Mama jampajati oli muntu mukulu. Assalamu alaikum. Exactly nange kyendowooza. Bweba kyendowooza nno kyekyo tugenda kujjanjaba obulwadde tebujja kuba bwangu. Mbuliraako ku gye baali bakugambyeko ky'oyinza okumanya nti oba nga wogambye nti otambuddeko oba tutandika fresh kuba ne bye bakugamba era tebaawona. era bye bangamba buli omu angamba kikye kati siina kituufu kyemmanyi. Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah ng'emmannya gange oyina ennamba y'essimu eyani mulongo eyiyo gye nsomereko ng'abalabi bawulira. eri 0759 essimu eyo 0 0759 yennyabo 64 11 8 07 0759 nkagamunya 11 8 tugenda kusonda obuyambi nga tumaze okulaba abalwadde abalala tujja kugabanyaamu okusinziira ku kye tunaafuna tutandika obujjanjabi. Naye nze ngamba abantu titugezaako ebimu tulemererwa naye lwakuba abantu abamu atunuulira w'olemereddwa okusinga kyokoze eki. Oli naakuletera omulwadde ng'amaze naye emyaka 8 mulwadde naamulemye weebale nnyo ng'amulemye ate nga muntu mukulu ye n'okunsinga ate n'omulwadde wuwe naye ye kennyini ng'amukoze eki. N'embeera naye emyezi 2 n'anfaako n'ebiri gye najjanjaba giba tegikyabalwanga kujjanjaba. Ani yavudde waka nga tasabye? Nze ngisabye. Allah kyusaamu. Kuba tujja kukolerayo mpola tewali kye tuyimiriza olw'enkuba oba ekintu kyonna ekyo tukimanyi. Poza aba balina ambuleera ab'oku kitundu egenda kutonnya eyinza kuba ab'oku kitundu bo babeera bagimanyi. So tujja kulaba ekyokukolera omwana ono naye nga tugezaako bwe tuba tulemereddwa era nkomawo ne bagamba nti tukoze eki. Okyali ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly. Twebaza mikwano gyaffe aba Mulongo Governments bali mu kibuga wakati ku Grand Corner. Ne twebaza ne Shani Beauty World ewakaliga akatale k'aba veterani enviiri makeup n'ebirala. Katono nnyo katumala okuwummulamu tukyali kakiri tulabe omulwadde owookubiri. Okyali ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Tata amannya go gwani? Nze Dodoviko Sekamati. Dodoviko ani yali kutuuma? Jajjange. Dodo bwe balisalako. Nange simanyi munnange bwe batyo bampita. Jajja akutuma Dodoviko obeera ludda wa taata? Mbeera Busunju. Busunju Hoima Road. We wali amakaago? Siina makaawo najja wa mwannyinaze naye nga nzaalibwa eri Myanzi mu Lukakampiri. Olukakampiri. Eno najjayo lw'amaaso. Wajjayo lw'amaaso. Byatandika bitya taata? Amaaso gajja mpolampola mu 2010. Emyaka 8. Gajja kugamba nkwatibwa ekifu ku maaso ekizikiza. Nga ngwa ebigo. Ng'ogwa lwa butalaba oba ng'ogwa bugwe? Gamba ekintu kijja n'ekinkwata amaaso n'engwa.
ate nenziramu nentegene awo sooka onnyonnyole bulungi taata bima kyakwatanga amaaso nga tolaba gy'olaga n'ogwa kuba kiyinza okunkwata amaaso nga siraba gye ndaga nensigala nga nnyimiridde nkwata nga nyimirira bwe nti nengwa ng'omuntu omugu w'ensimbu kati oluvannyuma ddakiika nga 3 ate nenzirawo nentereera nentambula era n'olaba naye kati okutuuka mu 2014 agenda okulaba nga kisusse neŋŋaaka ŋŋendeko mu bannyinaze eno e Busunju bantwaleko mu ddwaliro kati mwannyinaze bwe yantwala mu ddwaliro Emmengo zaali 16 ogwokuna ne bankebera ne baŋŋamba nti kaakubwa puleesa kati ne bampa obucupa 2 ne baŋŋamba ddayo bwe bunaggwaawo okomewo ng'omwezi guweddeko kati bwe gwaggwako bwe naddayo ne baŋŋamba tebalaba bulwadde ne mbagamba ate kijja kitanga temulaba bulwadde ate nga siraba ne baŋŋamba tetulina kyakkola ffe tulaba amaaso go malamu tetulaba bulwadde nenkomaawo bwe nafuluma ebweru ne wabaawo omukyala naŋŋamba nti ago amaaso galabika ga Kiganda genda mu basawo Abaganda kyabwe nalinya okudda eka ewaffe e Busunju bannyinaze balokole baŋŋamba mugambi genda mu balokole bakusabire ebisa byaffe bikomye awo kati ngenza okulaba nga bulijjo okugira ku misomo nina akalediyo kange mbeera mpuliriza waliwo oluwalange ewa Kiso neninya waliwo abako omwana nemwegayirira ntwalako ewa Kiso omwana n'agaana naye era nempaliriza ng'omuntu alina amagezi neninya kati bwe natuuka awo ewa Kiso ku stage ne wabaawo atambuzaabuza busente bwange n'abunzibako Mukama Katonda ali musasula kati nenkomaawo abalina ambulera muteekeeyo nenkomaawo nenjiya ng'omusajja bw'abeera nenfuna omuzirakisa nanziza ku stage noddayo nenzirayo kati nenziramu nentandika okugenda nga nsonda mpola nga ngamba era luliba olwo n'alanga omusomo okumpi kati lwe nawulidde neŋŋamba Katonda anyambye nja kutuukayo era neneegayirira omwana awaka naye omwana n'agaana tuyite ebbali wa kamera fe tugenda kusigala tugenda mu maaso kibi ddala ekyenkuba neŋŋamba nti era lazima nze nja kugenda bbaka lwe nafunye owa booda abali engulu tufundefundemu bannaffe bajje sooka olindeko taata enkuba etonnya okuwulira owulira nze maama mpulira lindako tumale okutereera ayina ku sitagi temweyongera aba muyita wano yita wano wooti enkuba kuŋŋamba nti no bandoga wano wemba sinnajja bitundu byammwe enkuba tetonnya nga mumala muŋŋamba musimanya ekyeya kitutta simanya omusana gututta ate nzize nayo ate mweggama wamma mukama yongeramu katono oli ku Star TV program kooti y'amaka obulongo 2 Sarah gemanya gange ali ku TV atulaba lunaku lwa 6 naku z'omwezi 17 enkuba tukyankalanye Kakiri naye abatudde ali ku pavilion bemulengera bo bali bulungi nnyo kati fe abatudde eno wansi ffe tuli obubi ab'oku pavilion hi WhatsApp Facebook Twitter mumpene ebirala Instagram Imo YouTube ebirala biki YouTube namwe we mukoma Star TV kwali obulongo 2 Sarah gemanya gange tukomye taata nga muta okomyewo nga bannyoko bakugambye nti obujjanjabi bukomyawo awo kyekyaddirira
kati nentandika okugenda ku kyaki okusaba kati ngenza okulaba era byeyongera ate bwe neebaka ekirondo n'omuntu ng'ayimiridde ali ku kiswa n'ebidagala byakola ndoota banziise buli kimu. Omuntu gw'oloota ng'omumanyi oba nga tomumanyi? Omuntu mumanyi era ensonga bwe ziba nga ntuufu ziva ku kibanja. Taata omuto yatayagala mbeere ku kibanja kuli. Ne taata yennyini anzaala kwe yali yamuwa butwa n'afa. Kati obuzibu bwe genda nga nyengeera bwe ntyo. Naye nsaba maama mulongo gwe nakazadde w'eggwanga ontaase oba amaaso ne gaba gafudde naye nensobola okuddayo awaka wendipisibwa bubi. Waliwo omwana wa mwannyinaze oyo atandise n'okunkuba ba bwendi masiikiini azaalibwa mwana omu ne taata omanyi wano wendi bamaama baali ba Luganda. Si mwana wa maama wo ne taata wo? Nze nazaalibwa omu taata ne maama kwe baakoma. Taata wo n'alyoka afa? Ne maama yasooka okufa ne taata n'afa. Ne bakuleka ku kibanja? Nensigalako ku kibanja kati nga kuliko taata oyo omuto ekibanja kyali kya jjajja. Kyali kyaba taata baabwe? Tutegeera bulungi. Naye nga jjajja nze muzzukulu omukulu nga yali yaŋŋamba nti bakitaabo baalema okula ebibanja ebyabo obeerangako ku kibanja n'okumaakuma banna abali baawo. Naye kaakati ono taata omuto bwe yava gy'avudde bwe yajja n'atandika kukola ebyo. Taata yamuwa butwa ku lunaku lwalina lwa empera lwebatta ente za ssekukkulu 23 n'afa. Tumuziika ku 25. Ente bazita 24. Yafa nkeera nga lwe batta ente za ssekukkulu ziba 23. Yalwala atya oba obutwa bwali bwa ngeri ki? Obutwa yabumuweera mu mwenge. Tiyayogera tiyakola ki. Kati awo maama obuzibu bwatandikira mwaka gwe nkugambye ogwo. Era taata oyo nansibako n'enkoko nti nzibye enkoko ne bankuba ne batwala ku ggombolola. Kati n'ab'eggombolola ne bagata bino byammwe byawaka. Okutandika okugenda nga nyenjeera bwe nti. Naye nsaba abawuliriza bannange bannyambe singa fazaali enfuna n'enzirawo wali kuba emyaka gigenze. Nina obwana 2 abana baafa. Obwana 2 bonna tubulina we buli. Abaana baafa ki? Baafa bulwadde nga balwalira obulwadde omwana alwadde musujja abadde ki ng'afa. Kakati obuzibu kye nsaba kuntaasa kunfunira omuzirakisa nnyambe. Ne bwe nzirawo obuzzi wali nenfuna awantu wensobola okujja akasente naye wano awa mwannyinaze waatamye obuntu bwange bwe najja nabwo baabunzibako bonna. Kati abalokole bwe bagenda nga bannyamba sigaana lwakuba mwannyinaze yannyamba emmere agiweereza. Naye abantu b'obeera nabo bwe bakuyisa obubi. Bweba tebaagadde kufumba nga bwemanya abaana abawala ne batambula ne bagenda nze nenkwata egundi nenjiya ng'omuntu alina obwongo mu mutwe. Neweefumbira? Neefumbira n'endya. Kati bwe nawulidde ne ŋŋamba ennaku eri mu nsi muno bannange. Nawulidde ne ŋŋamba kagende ewa maama mulongo anantaasa anandabira kyandabira ntaase. Naye embeera afazaali ne gwe bagaganya amaaso naye nensobola okuddayo wali. Oli tajja kusobola kunkola kibi kyonna nfuneko akantu wengirira ki. Olimira osobola okulima? Okulima osobola okutema lumonde okukabala amafunike ng'aguune mu mmwanyi kukola bwe kutyo mbisobola ebyo. Naye nga kyenfa kulaba kubanga era bwe naabeera wano oluusi abazibu b'amaaso tutera okuwangala ne tutafa. Naye bajja kumpisiza ddala bubi kubanga oyo omwana omuwala gwe nkugambye ennaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde ogweyankuba emiggo nannangiranga bwendi omuki masiiki ye tamumanyi nakummanya nankunyumba saasaako yadde omunwe gw'ebbaati
nensiriko wange neŋŋamba ne mwanyina zira saata wanamukubira ssimu neŋŋamba waayo kansirike kasitambulire nindiwulira ebbaluwa nga mulongo ansomye nti ajja kujja enda kugendayo bataase kuba ne wembeera wali ku kyalo era sisobola kulwa muntu anampa munwe gwamu. Ekyalo kyammwe kiri ludda wa taata? Kiri Myanzi okwata ku lw'Ekasanda akaalo bakayita Makata awo tulina obuzaale bwange naye nga wano wendi ndi Busunju ewa mwannyinaze. Kakati oyagala kufuna yakugambako gwe nti va ku kibanja oba bizibu bye byakujja ku kibanja? Bizibu bye byanzija ku kibanja. Bwe biba bikoleddwako nga bitendedde oba osobola okuddayo? Nsobola okuddayo naye nga kyensinga okutya asobola nange okunkola nga bwe yakola taata. Kuba ate kati n'okulaba tolaba asobola okukola kyonna kyayagala. Kati kyenva njagala naye oba omuntu anyamba obutankolako obuzibu bwonna naye nga nfunye ne bwenfunako yiika 2 kubanga kibanja kinene kya yiika 7. Obutebe mu busiimuule bannange butobye temwerabira ne mubutuulako obutuuze. Kibanja kinene kya yiika 7. Temweraliikirire genda kuddamu entonye. Nze ne bwenfunako 2 zimmala. Yebyo maama mulongo nsaba kuntaasa abawuliriza naye embeera gyekisibwamu mbi si mwannyinaze nti yampisowi naye abaana waka kubanga ono omwana bannange ebirala ndekayo bireke kubanga aleeta n'emmere n'ennyama ye n'alya nankuba amagumba kale kaakati awo obuzibu bw'amaanyi wennina ebyo ebyange maama mulongo. Era bireka bulesi kuba abasajja muli bagumu ate muba n'emmizi ku mitima gyammwe bw'otugamba ng'omuntu omukulu nti olina byoleseeyo oba mutuufu. Njagala kutuwa ku magezi nsonga ziri 2: obulwadde bw'amaaso n'okudda ku kibanja. Abaana bo benkana batya? Abaana abange bakulu bafumbirwa nabo bali kuddya aye tosobola kugenda ku buko? Sobolera ddala ate era nabo balinga nga be bateekamu egundi kubanga bukyandwala maaso sirabangako n'omu yali agaye nti kangendeyo ndabe ku taata. Ekyo omukyalo oli kyayogedde kituufu nti wabaawo omuntu akulogera akuggyako n'abaana kuba abaana baba balina okujjanja abaana okukuyamba. Ate naawe kaweddemu omuzindaalo ani aliwo? Solido omuzindaalo oba kwata guno tatampa twekuli Amina. Ayagala Teesa wanika omukono. Tugenda gattako bugaso omuntu ow'okusatu obuyambi tubusonda omulundi gumu tujja kulaba ekyokola. Tata tavaawo awo mpa omuntu omulala wano ntewerabira nti okyali ku Star TV program kooti y'amaka tukyali Kakiri nkuba bwe tutawaanyiza era mubeere bagumu kiri ekiro ekikutte kijja genda kwanguya yanguyako kinsange nga maze okusomesaayo.